ffe nga bakuze naye Tamala badde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyigira walinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bukulu. Gwe ssebo omuntu w'agambira nti munziikanga nnyemeredde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri sirias era kyayogedde ali sirias era mukyabukubu ekyo tekisoboka, kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bwe ba gavumenti ejja kikkiriza ne bwe ba famire tejja kikkiriza. Ye bw'atyo bw'abadde era ffe tubadde tumutegeere. Sebo Father, nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omwaka ogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya. Father Kibi okumpita akalambo. Sebo asomye wano si Father Kibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo tuyagala kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo n'abadde bamunyiigira. Bampita Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka, zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi, n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba, comedy oba interview z'abayimbi empya, genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Mama waffe yatuzaala abaana 7, 2 bawala, 5 balenzi. Wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi, 5 bagenze. Kitalo nnyo, tufiiriddwa kinene nnyo. Nayogeddeko ekirungi mama waffe akyaliwo. Nayogeddeko ne maama ekiro bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire, naye yabaga njagala kwogera n'essali era nayogedde naye ekiro nangamba nti senga mu ababiri temubaddeewo balinziise ne Tamale, naye bwe mubanga muweddewo nze nkyaliwo waakiri nange bankubanga ennyundo ne banziika n'oyo asigaddewo. Yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo era neniridde okugenda okumulaba, simanyi ddala waali. Tamale abadde mpagiruwaga mu famire yaffe, outspoken nga bw'abadde ayogera ebigambo ye nga bw'abiraba, ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala, naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa. Kikulu abadde ayagala abantu, abadde ayagala abaana be, ate nga naffe bakulu be atusaamu nnyo ekitiibwa. Kufiirwa kw'amaanyi, sebo tubanne tufiiriddwa. Njagala nga nvudde ku Tamale, njagala okwebaza ku lwa famire. Okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano. Bwe nasembyeyo okwogera naye ng'akyakonsaltinga, nabadde neraliikiridde ssebo
ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu, naye ssebo weebale nnyo efforts zonna zewakoze. Njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi ombadde ne mutabani waffe Tamale. Abasawo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo buli kaseera ebikwata ku mugenzi ono, nga ne bwe musanga nga si musanyufu nga mbabuuza ate olwaleero mwamukoze eki, ng'ali stressed. Era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali stressed ne family, kubanga ndowooza temubadde nnyo naye, abadde abeera ne ku social bonds zaabwe zebabeerako, abadde abeera ku TV, abadde abeera ku rediyo. N'olwekyo ndowooza mwandifunye emikwano gye gy'abadde abonga najjo bajje batuule naye banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu. Mwalabika famire tabamanyi, engamba famire wotatumanyi ffe twakula naye, ne bagamba ekyo kyekijja okumuyamba. So ebiseera ebisinga abadde ng'abeera munyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde, naye ng'oluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza. Naye abantu abasinga ng'oluusi taawone mu myaka gye mmaze ate n'abalwadde be nnambudde, ndabye abantu bangi nnyo Mukama baayise ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe. Ndowooza kiba kirabikiro abaalowooza nti agenda kuleka bantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya pulezidenti. Pulezidenti Museveni akoze nnyo okulaba ng'ataasa obulamu bwa Tamale, era twebaza nnyo abantu be yatukwasa be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Njakusaba omwami Bikuuza waali wano aweebingireko abantu, akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne State House. Ate ne munnamawulire we owa President era naye atukoledde bulungi, Deputy Press Secretary akoze omulimu munene nnyo, ndowooza naye waali ayinza okwebyala atubuubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya President naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna zituukirizza. Okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. Pulezidenti yatugamba nti omulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku lwokubiri Tamale lwafa ekiro, twakeera mu miitingi ne representative President bwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale alaba bakyetaagisa okugenda ebweru, era ndowooza badde balindidde lipooti, ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekirala ekyokusatu President yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro, era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo olwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi
nandiwadde Omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri pulezidenti kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoka afuuka olwokubiri nanga nti mukulu wange mbadde nyombesa nnyo pulezidenti Museveni yagaana okunyamba yansuula ku jirikiti naye ate ku ssaawa envannyuma ate akomyewo nannyamba n'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna pulezidenti gwanampa nali ŋŋaanye okukolera mu kabineeti ye nali ŋŋaanye okukolera mu bitongole bye naye kati nzikiriza nja kuddamu omukolera ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze mbadde mu ssomero njize era kati ngenda kuddayo mpulakitisinge byensomye era nemukwata mu ngalo nemugamba nange singa bwali okkiriza ku lubereberye osanga tewandituuse wano naye kirungi okitegedde nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu era ku Mande saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula naye laba bwenzirayo ku lwokubiri ku makya ate nensanga situation gandala so twagalira okwebaza abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera oyinza okuzaala abaana n'obanga atanzaala naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe era obadde obasanga oluusi nga bamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera ne taata twagala okwebaza abo bonna abatusizizza okuzana ebitundu ebirala Omukama abongere byetaaga njagala okusembyayo ebintu bibiri ekisooka abalina emyaka ng'egyange mwasomako obutabo bwa Adler Chase sirowooza ku muntu alina emyaka gyange nti yasoma ku Adler Chase omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 200 oba 3 naye nze nasomako 10 naye mu katabo ako agande dead state dump abafu teboogera nakagala nnyo akatabo ako njagala nziremu ebigambo ebyo sewo bwana mukulu abafu teboogera twogerera bwogerere newaddeyo okutuukirira omuntu yenna tamule kuyanyiza nsobola okwogera naye asonyiwa ettamala bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga waliwo institutions zolaba sinema kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba bawadde obubaka naye olunaku lw'eggulo bwe naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo bannaffe bayinza okuba nga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead state dump singende njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala ababulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awo mulemirembi asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo Father nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale naye akamu so ne munnamawulire omu akoogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya naye yakimalayo atya temuntwalanga mu kereziya
Father Kibi okumpita akalambo. Seba asomye wano si Father Kibi. Wana mukulu gw'osomye. N'olwekyo tuyagala kumutwala mu Kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo n'abadde bamunyiigira. Ffe nga bakuze naye tamala badde asaaga nnyo. Ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyigira walinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Gwe ssebo omuntu w'agambira nti munziikanga nnyemeredde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'ogitwala nti kiri sirias era kyayogedde ali sirias era mukyabukulu ekyo tekisoboka, kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bwe gavumenti ejja kikkiriza ne bwe famire tejja kikkiriza. Ye bw'atyo bw'abadde era ffe tubadde tumutegeera. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba Veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.